former MP Kyadondo ki Mwami Kyagulanyi ku nsonga ya Kyadondo East byabadde Bungereza ku radio ya BBC oyo ne bamubuuza ku nsonga y'ebisiyaga yali awereddwa emyaka 10 nga talinnya Bungereza bwe yagenze ne bamubuuza nti kati wazze otya naga kati ogenda no reforminga nti okkiriza batokkiriza kyali alesebwa kutulugunya abantu bange nange nti abantu botegeeza ki baka parliament nti ate nga opposition baluwagira abanupa ababo naga nabo muli bakolagana ne Museveni mulimu abakolagana ne Museveni abakolagana ne Museveni something like that. You see ensi kye tulina okumanya abakulembeze ffenna oba abantu ffenna nti the world is now one global village. Ensi kyalo kimu. Yes. Kobeere Canada, kobeere Spain, kobeere wa buli oyogera statement esobola okusooka ewa gy'ova. Information technology. Neera hypocrisy mu nsi eyinza obutakuba nga tekyalina mu kifo. Hypocrisy obunanfuusi. Yes, mu nsi tebuyinza okuba tebukyalina mu kifo. You must be careful. Number 2, bannabyafuzi kye balina okumanya nti si buli gwolaba naddala bafa opposition, si buli gwolaba ayambadde akofiira kanuupu ng'ali Boston nti aliwo nti wa opposition. Yes, buli gwanga lyolaba President Museveni alinamu embassy bali omusana babimanyi ffe tetubimanyi tuli ba civilian naye balinawo kye bayita military attache. Abamu baba General Swandi so military attache Ugandan High Commission. Kizibu okuteekawo General nga talina bakomandinga. Kizibu watekubawo network. Watekubawo ensonga lwaki General ali awo ngali ku embassy ya Uganda e Bungereza. Even external security. Exactly. Oba ESO, external security. So kiba kyetaagisa omukulembeze wegendereza abantu abakukyaziza and you stick to a itinerary. Yegendereze host wa BBC yegendereze. You stick to a itinerary. Ekikututte kiriwo. Kyobolemerako. Si muntu kugamba jangu okubemu wano n'odduka n'oku. Yogera muno oyinza okufuna problems. Kakati kanzire ku statement ya Honorable Kyagulanyi yaleeta etteeka eryo Honorable Asumani Basalirwa ekigambo people kyatandikira bugiri. Statement ya Honorable Kyagulanyi yabaddemu kyenyinza okuyita ekituufu n'ekyankanze. Ekituufu kiri nti ekituufu wamu n'obulimba. Gena maaso dakiika oli muzizo Honorable Mshana. Ekituufu wamu n'obulimba. Deka Honorable Munyagwa aguse ensonga engende wa. Mwaddemu ekituufu n'ekyankanze. Ninzaawo. Ekituufu kyali kiri nti spirit y'etteeka mwe lyaleeterwa ba Brandon Kintu bano tebaleeta tteeka eryo kulwanyisa bisiyaga. Omanyi President Museveni musajja muzibu. Bwakwata mu ngalo n'azita olina ozibala olaba zikyaweera 5. Bwagamba nti ngenda Masaka mutegere engalo wayinza gikunyulako. Musajja benaara Notawulira bulumi. basajja benaara ebazibwa agitwala. Wayinza okwongeramu olulala. Ayinza okwongera otomanya n'obala mukaaga. olina okuddamu obaleero mu 2 3 5 bwa muzeyi. Awo nga Muzeyi beera bulungi kankomewo. Bwagamba nti ngenda Masaka mutegere kujinja ku bridge ku Nile. Toyinza macha ya. Oli ku Museveni kuwuliza ku Kyagulanyi. Tuyite erinnya eggala kugenda wa Dr. Ndiwala. Alina kyeyogedde yagambye n'etteeka lyaleetebwa naye kigendeddwamu liiza okukozesebwa okutulugunya opposition. Ekyo kituufu. Bano ba Brandon balina plan tutandika okututeekako ebisanga ebiri mu layini ebyo ebiri wayokita mara inse cases in law kyebagamba nti God forbid nti Romushana akutte oba sorry sawa kugeza ku yes Romushana akutte omwana w'emyaka 2 n'oswala obagenda okutusa mu kooti nga tukyalimu na kasuku. Yes kati ba Brandon baagala kutandika bisanga ebyo in order to break down the opposition. Munyagwa badde ne Romusana nga bakimanyi muri badde ne Romusana mu planning byafuzi okuba mbadde babiri mbadde mbisiyaga bakwate Munyagwa ku mpingo ne Romusana ku atona kirize atolusi bamfulo omujulizi atolusi Brandon yafuuka omujulizi Munyagwa kitufu adagala bisiyaga ekituufu ekyabaddemu ekyabaddemu ekitali kituufu kakati Bobi Wine sorry Honorable Kyagulanyi Nsobi I mean sorry kyankanze that sweeping statement for lack of a better word. Yabaka. Nti abaka bange bakolagana ne Museveni balitete. I don't think nti ekyade kyetaagisa statement enene bwetyo. Abaka bana abamu bakyali bato balina careers ahead. Ate nga abamu innocently nze nange nabadde mu parliament kolo sijja balimba. I would have voted in favor of the bill. Yes, well, if we are Africans, tulina culture yaffe wano. Kirizo bakola ki? Ghana. Yes. So si kituufu nti buli mubaka yalonda
olwo nelinda ntubona bajja mu spirit ekolera mwami Museveni wakuba Museveni ye master of deception nga bwe nakugambye bano bakolera mu mutima omulungi yewe yalifunaga mwebale mumpadde naye nga principal ye chief consumer wa intelligence mu kibiina ki nga General Museveni bwalina intelligence awo byononye bwe yafuna intelligence eyo yatuza ababaka be n'agamba temwetaba mu kintu ekyo did he do that honorable Isia naye nga nze nsuubira ate baatukola bubi baba bagana okwetabamu ne beetabamu then baatukola bubi kubanga ffe twali tumanyi nti bali ku genuine cause yes and me I supported it and sijja kuba limba cause yamwe nagiwagira nga kubanga nze ndi musajja omufirika akkiriza mu kuzaala abaana atenga musiramu nze sisobola compromise nga ku nsonga eyo njagala nnyo honorable Mwamagezi kinga akomawo ave Bungereza no nze nsubira honorable Kyagulanyi kile kya president Museveni kwanti agakozesa byeteeke takitondako tetagana kwetonda absolute NRA yagakozesa teeke eri okutusiba naye kyaba alina okukolako clarification kyekyababaka eyo statement nenemu ku mayengo ga BBC honorable Dr. Ndwala nali wano nawe nogeteeka lino nze ndi musawo